Mr. Soze Ekiboozi. Bannange Mr. Soze ogenze nga tuli mu show n'oyogera ku binene bye batufunira nti nosimanyi oli n'abamufunira omusajja n'amala naye wiiki obufumbo ne buggwawo. Mr. Soze kinene ekintu nali nkirabyeko. By that time nali ndi mu secondary S2 ntandise okuvubuka nga Gaaya ndaba ku kyalo bangi abaali banneepikira naye Gaaya ono namutunuulira kubanga nze kuva dda nali ntunuuliranga nnyo famire ya Gaaya gy'avaamu efaanana etya okumwagala. Gaaya ono ye famire ennungi omanyi okubeera ku kyalo nga balina ennyumba yakategula ennyumba enyirira eriko compound buli kimu. Mr. Soze nga tutandika kweyagala na Gaaya S2 nga mpaayo ku ssente kati by that time Gaaya ne mugamba siyina ssimu nagamba agenda kungulira essimu kati tuba tutuuka mu S2 third term Gaaya n'aŋŋamba bw'omala S4 ngenda kuwasa saakitwalanga kikulu mbeera mu A3 nga Gaaya nnemerako nga mugamba nze sisobola kubanga yalina ebintu bingi emize mingi gye yali akola. Gaaya yono agenda ku mukolo n'akuba ddabo z'emmere va kuba ddabo emirundi ebiri naye ng'ayinza okulya essowaani z'emmere nga 4 nga talya ssowaani za mmere zikkawa 4 kati nga maama wange yamuŋŋaana dda nga ŋŋamba eyo famire erimu ensimbu naye ono maama wange nali mbeera naye maama wange muto naŋŋamba ogenda yingirira famire erimu ensimbu erimu ki like that famire si nnungi famire bayina engalo be bayina ensimbu biki ebyo naye nga nze mbiwulira nanti laavu eno we batuwa ebyokulya ebyo ebicupa bya sooda ebinene nga babigula nga babiteeka mu nsiko nga tubinywa ne sisita wange omuto we tubyezibika nga ate sisita wange mugamba toyogera nga tubyezibika. Mr. Soze ebintu byeyongera mu maaso Gaaya nga muwandiikira leeta Gaaya yali yakoma mu S4 bwe namuwandiikira leeta kati wano nzirayo eri ku accepted leeta yali ya luzungu Gaaya oluzungu lwali lutono wadde yali yatuuka mu S4 leeta yagitambuza ekyalo kyonna kyonna ng'ayagala bagimunnyonnyole nanti basisita be nga bagenda Kampala. Mr. Soze nga ŋŋamba eno ye relationship gye ŋŋenda okubeeramu nga tubeerawo kati wande ku olwo nange neesanga nga ndi mu kuziika. Gaaya yafuna essowaani y'emmere esooka n'afuna ey'okubiri n'afuna ey'okusatu n'afuna ey'okuna n'addayo ne ku y'okutaano. Bane natunuulira Gaaya ne mpulira nga nswadde kati waliwo omukwano gwange najja nankoonako naŋŋamba yoyo Gaaya gw'oyagala okutwala ndowooza omulabye engeri gy'ali amugolooza ewaka alya kyenkana ki nga togera kati olwagira nga Gaaya mugamba ente bambi nze saagala kuriisa nali mu A3 third term holiday nga mugamba sigenda kuriisa naye kyengenda ekkugamba kiri kimu sigenda kufumbirwa nga mmaze S4 naye nga ye pulaani z'alina nti wemmala S4 mufumbirwe. Nagamba kasita osomeddeko mu ssomero ery'ebbeeyi obitegeera by that time nali nsomera ku likoka abagimanyi eyo short form bagimanyi kati nga ŋŋamba bw'omala S4 ngenda kukolera mobile money biki Gaaya yayinamu kasente ayina ennyumba naye ng'ennyumba yagizimba like ku ttaka lya taata wa aside naye ng'ennyumba efaanana bulungi. Gaaya we namugamba sigenda muwasa sigenda mufumbirwa Gaaya ng'ategeka awombaga eya speed ng'amanyi ngenda mu holiday mu kyalo kubanga buli holiday nagendanga mu kyalo wadde gye nali nkulidde nga njja n'ensomero e Kampala naye nga buli holiday nzira mu kyalo. Gaaya ng'ategeka mbaga ng'agamba zino ennaku Deborah alina okubeera wano eno nga bagenda kwanjula. Omugole yasulawo mwezi n'anoba ng'empisa za Gaaya zimulemye nga Gaaya alya emmere omugole n'agamba nze bino sijja bisobola nfumba emmere y'abantu 2 ninganga afumba emmere y'abantu 10 naye era nga naye omukazi baamumufunira bufunizi kati n'ayagala abanje ebintu bye okumanya n'eri famire yali enkambwe nemugamba ssebo
omukazi yajja n'asula ewuwo okumala omwezi ky'ogamba mwali temutundula vanira ebintu bye wasasula mwabitundulamu vanira olowooza omuliiridde bwereere bandi awo ng'emboozi nange ntuukako ng'oli aŋŋamba wawona naye nze kati awo interest we yabulira tebeeza bazze eno nga mama wange ampokera ebigambo eyo famire togisaanidde famire si nnungi biki kati ne nkwata ebyo byonna nembigatta nengattamu n'engeri gayi ne ŋŋamba bw'aba asobola okulya essowaani z'emmere 5 nga omanya emikolo gy'omu kyalo ebyo kuziika emmere bateekako mpitirivu ne ŋŋamba bw'aba asobola okulya emmere nga taswala bw'agenda bwagisokomera bw'akomawo ne ŋŋamba oyo mmutwalawa kwe kwesonyiwa gayi kwe kuwasa n'omugole oba yasulawo mwezi nga n'omugole anoba era ne gayi essaawa eno era akyali muwuulu buli mukazi ajja omukazi alemwa. Nabuuza maama mu buto ti maama mbuulira engeri gye wanzaala olw'omu maziga amangi bino bye yaŋŋamba bye nzijukira ebiseera byali bya lutalo nalina mwannyinaze kwe nali nsira era mbu kyenkana yali muwere emyezi gyalina 6 bwe giti nti maama nafuna olubuto kaseera katono ne tata yattibwa nabuuza n'amalaalo gene gabula ndowooza ensega bambi tata zamulya nebuuza lwaki nze nga balala babasaako ngawo kwebiri kisudde na mu bukulu nti oyo yantonda ye yalina pulaani gyendi eno yali alina ensonga ye yali alina ensonga saali nsobi bino katonda yali abimanyi yali alina ensonga ye yali alina ensonga saali nsobi bino katonda yali abimanyi. Mr. Soze ekiboozibozi. Mr. Soze ekiboozibozi bannange sometimes mpulira ebiboozibozi bya baganda bange ku Sozimo family ne ŋŋamba kati nange nenzijjukira ekyange kati lwali lumu nga tugenze out ne Ssaalongo kale olw'okuba in that process tetwali ffenna like as in our relationship yali on and off cause he wasn't doing financially well kati nga nze bintama ne mpakinga ebyange nenzira ewaka okitegeera kati mweyo process Ssaalongo yankubira nenva ewaka naŋŋamba jangu tugende out ne tugenda out njogera Ssaalongo abeera n'emikwano gye nga batudde bali mu kunywa mwenge biki nange nenyingirawo netunywa kati wetwanywa ne kale nentamiira muko kati in that process ebiwala ne bijja bali bawala bakulu kale by then bali bawala bakulu nga nze by then nali muto anyway nera siri mukulu nnyo but that is it kati ne batusalako abawala bannange after some few minutes abawala ne batandika okunvuma ne bagamba nono kirabe we kituvumira kinono kirabe bannange abakazi ne bammalako emirembe so nga nze saamanya nti bano abakazi oba bali bammalaaya nga baagala kusalako tebo ya Ssaalongo nga baagala bammaleko emirembe nze nveewo okitegeera kati abakazi banvuma ne bagamba kati obadde otugeya biki kirabe bannange mwami Sozi na emirembe gyambula ne mpulira nga n'omwenge gwe mbadde nywedde gunzigweddeko ne mpulira nga bintamye ne ŋŋamba Ssaalongo njagala kudda waka Ssaalongo n'aŋŋamba lwaki ogenda ssaawa zino lindako naye essaawa zaali zigenze zaali already ziringa ssaawa 6-7 n'aŋŋamba lindako togenda ne mpulira nga emirembe gimpweddeko ebiwala binvuma so nga byagala nveewo bisigaleko ku tebo ya Ssaalongo bimunywe oba bimukuulemu ne ssente kati oyo Ssaalongo ze embeera ze kasita afunamu ssente
yenna abeeranga boosi. Okitegeera kati bwe bityo bwe byali. Ne ŋŋamba Ssaalongo njagala kudda waka. N'aŋŋamba nampitira Uber ne ntwala. Kati ndowooza ebikyala ne bisigalawo ne Ssaalongo n'abasajja abalala. Naye bannange ekyo ekiro sirikyerabira. Kyali tekintuukangako, ebiwala byanvuma. Ebiwala byanvuma. Kyokka nga binvumira bwereere nga nze sinaba na kubyogerako. Ne binvumaavuma emirembe ne ginzigwako, n'omwenge gwe nali nywedde gwanzigwako. Ne ŋŋenda ewaka bwe ntyo. Ate Ssaalongo saabimugamba nasirika. Ne ŋŋenda kati kyekyo ekibooziboozi.